soya basootekamu amata basootekamu nebuzaako mufu yaja kuva ddi ng'onywa soya nsikulako ng'onywa obugi bwa soya sikibi amata bagateeka ne mu buugi olaba bagateeka mu buugi kati olwo mugunga wa soya ekitegeeza kati we tunaafunayo n'amata ne tuteekamu yo kati nno baganda naye bano bampabuddemu bange batiramu ddala amata so kale nno twongera okutendeeza Forest Resort Rwezza etuwadde soya porridge webakiyita oba bugi bwa soya bita baja mu luzungu soya porridge tonkubisa embogo abantu bali eyo bwe tutuuse wano twanyiriziddwa twagaddwa era tulagiddwa ddala nti tuli ba muwendo so ndowooza ebifo nga bino bituwadde ensonga zonna lwaki tulina okubiwagira gwe muganda wange ayagala okuwummulamu ayagala okujja okucelebratingako wano n'abaana bo Rwezza Forest Resort erina kids park gwayagala okukola embaga reception n'ebintu ebirala byonna okuwuga amasanyu ag'enjawulo jangu wagira abantu nga bano abantu bano tulina obbabiibiita era tulina okubasoosootowaza kuba bati tebasangika balamusizaako nnyo abandaba amanya gange bampita Timwebaze Daniel era nga nviiridde ku Rabongo Charity Foundation ni wano eno Forest Resort Rwezza era nga Forest Resort Rwezza basazeewo okubuya omulanga gwaffe twakubiriza kuhanga free Christmas campaign era ne batuwa breakfast gye tugenda okuwa abaana abo abagenda okujja abaana bagenda kuba bangi ku lwa Rabongo Charity Foundation yasazeewo n'atuwa ekyenkya ekyokumakya era nga tumwebaza nnyo nze Dani nange nali omu ku abo abali ku street ne ku lw'ekisa kya Mukama nensobola ovaayo nenavaayo mukulu mmetaniki Rabongo yasobola okunzijayo ku street nze nganze Dani wemundaba wano eno era nga nange nsaba nnyo bannange abo basobole ovaayo ku street era nga wemutulaba Forest Resort Rwezza batuwadde ekyenkya ku lw'omulanga gwe twakubiriza ku lw'abaana abo abali ku street abaana abo batalina mwasirizi abaana abo batalina abayamba ekyokulya bakinona kasasiro nga tusaba nga naffe twabadde tusazeewo tubategekere ekifo kye banaaliramu Christmas bawulire essanyu nabo bafunemu essuubi nti naffe we tubeera eno ku street tetulowooza nti no tufeffeka abaliyo nti waliyo n'abatwagala era nga ndi wano eno anko sooka ojje tukakasa abantu amazima weewaawo baganda bayi mwena abatugoberera Mukama yeebale kampeyini eno tugitambuza nga tusinzira mu acts ebikolwa by'abatume 2035 omukono ogwo ogwanjulula negubako ne kyeguwa oyo munaku eyewalula atasobola kutambula gujjuzibwa okwagala essanyu n'omukwano mu nsi ekintu ekyasinza okuba ekyomugaso gwe mukwano ogwa nnamaddala gumala bingi era ndowooza tegulina muwendo ndi wano ne presenter Dan gye balekosewo kale sewo kakyako ngonkubye akano kakunywa akanjiyemu gye balekosewo kale sewo embeera bagitaddewo kantu kaneno Forest Resort walinange Rwezza kyebatatukoze balabe nga muli ku bichips awo mbisikasika tubisise bije manto ya nyama
era mbadde nga agenze e Bulaaya. Weewaawo gwe munanga ali eyampuliza tulina campaign baganda baffe gye basindirizeko tu blessinga anga free Christmas campaign. Christmas etali mu njala eri abaana bonna ab'oku nguudo ffe be tusinga okumanya era engeri zaffe gye zaatandikira. Nze nali omu ku bo, ffenna twali bamu ku abo, naye ku lw'ekisa kya Katonda twayimusibwa ne tuvaayo ate naffe ne tusalawo tuyimuse bannaffe abakyaliyo nga tuyita mu mukwano n'okubabudaabula singa tekyali kisa kyabo abaali batugoberera abaali baturaba era abaali batuyitangako osanga singa tukyaliyo naye bwe baatuyitangako bwe baatugobereranga bakwatibwanga ekisa naffe ne batusitula mu kawaayiro ako nno we tusinziira tubeesingaawo naffe tusitule bannaffe abakyaliyo leka tunaabekoko nabo ku Christmas basenyeeko bafune ku ngoye tubasale ku nviiri tulyekoko nabo tusome nako Bible abalina Quran tubawe sapule kugamba olunaku tufule kalafulu ekyenkanidde awo ekifo ekirimu omukwano omuntu bw'akivaamu asigaza engeri ez'okunyumya. Naffe twagala abaana abo bwe baliva kale ku foundation oyo gye balitambulira yonna yonna batunyumyeko nti bwe twagenda eri twasanga ekisa n'omukwano era batukola ebyekisa. Omukwano gusika era omukwano gulyanga magnet gwe munanga ngoberera naye gu practicing emukoleero ekyenjawulo kijjira ku mukwano mu ngeri ffenna gye tasobola kumanya kubanga okwagala n'omukwano bya bwa Katonda. Bayibuli etugamba era Mukama waffe yatugamba nti twanyirize buli omu mu abo bwe twanyiriza mwe mulijjira zimalayika ze. Buli woogoba omanyi ki oba ku olwo oligoba malayika. Kale nno twongera okutendeeza Forest Resort Rwezza etuwadde soya porridge oba kiyita oba obugi bwa soya buyita waja mu Luzungu Soya porridge. Nkubisa embogo abantu bali eyo etuwadde obuugi bwa soya ne tugamba nti tubufumbire abaana abo engeri gye baamu ebyo ebiriisa ebyenjawulo bajje babunywe era tuweredde ddala kilo 50 saiti kino kya muwendo kati kitegeeza tuli confident ni ekimala okubakyaza ku makya tuba tukyeraliikiridde mugamba nti naye ku makya banaalyaki kakati amakya tugajjeewo kilo 5 ez'obuugi Katonda bwana atugomolera ne kilo nga bwezi eza sukaali soya basootekamu amata Basobola oteekamu. Gwe neebuzaako mufu era okuva ddi ng'onywa soya zikulako ng'onywa obuugi bwa soya sikibi amata bagateeka ne mu buugi olaba bagateeka mu buugi kati olwo mu buwunga bwa soya ekitegeeza kati we tunafunayo n'amata ne tuteekamu yo kati nno baganda naye bano bampa buddemu bange bateeramu ddala amata so mu kilo 5 tunateekamu amata ntufumbe ogusepiki bwaffe ogunene tujja tandika bwe tutyo Christmas kati activities zonna ezinagenda mu maaso tujja beesingaawo kuba amaanyi gava mu kulya okwo okusooka. Twebaza gwe munanga avuddeyo n'atoola n'abakyatoola buli muntu alina omukisa okutoola wano tetwagala tuddaawo tugambe nti nze sina mukisa guwa n'ennyaanya ey'ekikumi n'oba olina katungulu n'oba olina sabbuuni n'oba olina kasenya n'oba t-shirt nkadde n'oba ziba ngatto nkadde n'oba giba kugamba kadomola ka butto era ne bweba nnyama n'oba olina mobile money osobola okugamba nti nze nandiyagadde okubagulira ku nnyama nandiyagadde okubalya ku mmondo oba omuceere nze kankozesa mobile money ku 0700 346827 ku 0700 346827 kosobola okuyita then notutusako obubaka obwo Mukama akuwa omukisa gwe yeewaayo n'oyimirira n'oyo alumwa kyabwa Katonda era Katonda aba mu mbala z'oyo eyeewaayo naawe omuggo oyo eyeewalula gwasobola okuyimiriza then n'atambula. Nze nzikiriza nti bwe twegatta ne tubanga engalo zino olusobola okukola ensi ey'ettendo nze naawe tusobola okukola ensi ey'enkya ey'eddembe eri abaana baffe abakadde n'abato n'abavubuka singa nze naawe twegatta ne tukkiriza omukwano okubenga abo n'amafumu tusobola okufuna ekyokulwanyisa ekyenjawulo era tusobola bifuula ekyokulwanyisa ekisinga ne tugoba omulabe sitaani n'ettima lye. Essanyu erisinga tisinziira mu kwagala era ensi erimu okwagala eba ya ttendo kulwa Katonda n'ensi yange. Nsigadde nze metani ku Rabongo webali nnyo Forest Resort Rwezza ate n'ekirala gwayagala okukola embaga reception n'ebintu ebirala byonna okuwuga amasanyu ag'enjawulo jangu wagira abantu nga bano
abantu wano tulina okubabiibiita era tulina okubasoosootowaza kuba bati tebasangika. Omuntu oyo avaayo n'agamba nti nedda katini kennina ne katini kenjamba kilanti bange omwaka nga guggwako ate kambeeko n'akatinira kenziriza abaana abalinganga ffe abaana bateesobola. Ku Rabongo Charity Foundation ffeno tusiimidde ddala era tugamba Rwezza Forest Zoe tojjanga okwo awo wozze wakulukitira ebinene. Mukama akuwa omukisa weyongere ku blessing eggwanga era obeere resort y'ensi. Bwe tutuuka wano ebyewuunyisa bingi era nze nno n'emikwano gyange benjize nabo leero wano tulabye ebipya bingi ebitenkanika. Mbadde Dani mutayiza butayiza bwayagala okuwuga bwayagala ogendako mu byesuubo by'abaana bwayagala kwegamba nange kenyini mbadde inspired naye ebyo no bikolwa Katonda. Ffe baani abajjako mu bifo nga bino era ffe baani abalawa abantu nga bano. Rwezza Forest Resort Mukama akuwa omukisa. Tusaba baganda bange abali eyo mwenna abali emitala w'amayanja n'abali mu Uganda nga mwandyagadde okuwumulako celebrating a birthdays party n'ebintu ebirala mujje tuwagira abantu wano tubabeezeewo mu bizinesi nga tebagwa kubanga gye bakoma okuba ab'amaanyi nze ndowooza gye bakoma n'okukwata ku myoyo egiringanga ffe. Kuba mwaka faananyi eddaani aŋŋambye talaba ku swimming pool aŋŋambye talaba ku swimming pool bwagenze ku ddufe bamugabudde buli kimu n'akiryako bintu bingi byabaddaani agamba anko kino kipya. So nendabanga ddala Mukama abeeramu n'abantu be. Tukole obulungi eri abaana abato tubayambe bakule. Tusiimye Rwezza Forest Resort mwebale nnyo temujjanga okwo Mukama abawa omukisa era abakwatirire. Weewaawo mu nsi eno erimu ebikeme biyitiridde business ne mu mbeera endala twagala abafuule bankiza abafuule emimuli era buli muntu abe nga mmwe bakozesanga example ku lw'omutima ogwo omulungi gwe mutulaze mutwaniriza mu ngeri gye tusuubidde nti atuba tetugisaana nagisaana naye ebyo byonna bikolwa Mukama. Tweyanziza nnyo olwa polegi waffe abaana bano abamu kwegamba ebifo nga bino babulira buwulizi naye bwe babijjamukko nga balina kye bazze okulisiivinga awo no kibafuulira ddala ab'omuwendo ne bongera n'okuloota okutenkanika. Mbaagala nnyo Anga Free Christmas campaign tugiblessing. Leka bannange ebeyankizo twegatteko jangu tutambule ffenna Christmas eno akatini konna koyina kamatalinga ne wagwa muti gwa sabbuuni ne bwekaba katungulu ne bwe banyaanya kaleete tugagatte abaana bano celebratingekokko nabo. Leka Christmas eno ebeyankizo era kibe ekugamba ekijjukiza ekitenkanika mu bulamu bwabwe. Nze naye tusobola okukikola bwe twegatta tusobola okufuula abaana ensi eya green etali peeruuka ebiseera byonna. Emiti emito gigumiza ekibira buli bwe tugite teswantu ndaba nno bwenna abangoberera ndi wa mukisa okubanga olwaliro nyimiddekoko ne Head of Communications and Marketing Mr. Peter musajja mugumivu ekitenkanika era emirimu agimanyi nnyo ekitenkanika. Nsazze okulaba ssebo nange bwentyo ssebo mubadde mutusse busi tulabye Dani awo ng'akwata ebifi bimuyita mu mikono bikola buli kimu mutukozeeko effujjo era ija n'abanga kugamba ye tabitegeera butegezi mwebale twaniriza. Amina ssebo. Weewaawo kakati muganda wange olwaliro mu bitumazeeko twabadde tulira ne mutukubira essimu nga nti Rwezza Forest Resort kisazeewo tubagulire porridge wa soya kila 50. Abaana b'oku street abagenda okuŋŋaanya ku Christmas ku foundation banywe ku kasoya baddemuko ku maanyi. Omutima guno mugujjawa era idea zino kubanga si buli company kyesobola okukola ekintu nga kino. Kiki ekiri emabega wa kino? Ekiri emabega wa kino nti buli mwaka tufuna obudde ne tuddiza abantu kati abagwa mu kitinga ekyammwe. Kintu kirungi nnyo okuddiza omwaka guba guggwako nti ne Mukama asiima bye tuba tukola anekira okwebaza kubanga okwebaza twandigambye tugende tugule engato empya oba tugule emmotoka empya naye bwe tulowooza ku baana bano ne tubaddiza ne banya ku bujjo obwo obuzzamu omusaayi kiba kirungi kale kwegamba nkola yaffe buli mwaka tukola ki tuddiza kampani ezo ze tuba tulonzeemu ziri worth it. Weewaawo kati nno munaye gwampuliriza Rwezza Forest Resort gana amasanyu we gatandikira era ndowooza we gakoma gwe ofulumira gaba gakomya abo ogenze na bijjukizo. Mbadde nsaba gwe munanga ali eyo kwegamba
kano kaba akabonero akenkunala lwaki tulina okuwagira ebifo nga bino ebifo ebyewaayo ne bibaako n'akantu kebiddiza abaana nga bano kwegamba biba bitulaze nti abyo ebisaana okusootowazizibwa bannaye tubijanjawaze gwagala okuwumula alina birthday party alina kwegamba embeera yonna ey'essanyu jangu otwegatteko wano ku Forest Resort Rwezza kugamba tubereko kona kampani zino kasita tuzaagala ne ziggumira ku ttaka kampani zino ate kyekigenda mu maaso eyo tulinayo German Casho kata egyoli abagiyita benzi muli mu kifo kituufu nnyo tugende mu maaso nga biziranga ezikuba ebikompola bwezo eza Germany bwe bazikola kakati gwe munange mbadde manyi nekanze mano neŋŋamba tetulumbibwa omwolesa ogwo gwa mmotoka za Germany emmotoka zikolebwa zonna mu Germany ez'ebika byonna omwolesa oguli eri wansi okay bwe munange ali eyo mbadde nkyagamba nti kampani nga zino tulina oziggumiza ku ttaka kuba gye zikoma okuggumira n'okuyimirira ate gye zikoma n'okutuuka ku baana abalinganga bano kuba mwakafaananyi omwana nga Dani Dani ajoze Dani soko yambale galubindi zino njagala waliwo interview eno nange envimbyemu kana soko ogikolemu ko baze Uncle Peter obyeko n'ebigaba by'omugamba amanya gange bamutatumu Daniel amanya gange bamutatumu Daniel nga nange nali omu ku abo abaali babeera ku street abaana abaali tebalina mwasirizi abaana abaali balya ku kasasiro naye ku lw'ekisa kya Mukama nensobola okugwa ku anko wange mutandiki Rabongo nasobola okumpa ekifo era kati ndi smart I'm a good boy nteredde kati n'essanyu naye twabadde tuli awo anko n'agamba bannaffe abali ku street kadde abamu tebasobola bavaayo naye nga ffe tukkiriza nti kisa kya Mukama bagenda vaayo naye n'agamba katubategekereko Hunger Free Christmas Campaign abaana abo abali ku street era nga twabadde tusaba ku buyambi abatukwatirako naye kubatukwatiddeko y'omu Uncle Peter Uncle Peter nkwebaza nnyo ku kyotukoledde era kyamaanyi Mukama akuddizeewo wojje weewaawo Uncle Peter naye soko kati gawe emisoko zimpe sobola nkangemu Uncle Peter muganda wange nno Mukama akuwa omukisa kino kyekyenkanika era nsaba wonna we muzze Mukama ayiweewo obuyima emekuzza walwa ayiweewo obuyiyi kulwa Katonda ensi yange ensigadde nze metandikira Rabongo Chaite Foundation ndi wano ku Rwezza Forest Resort Rwezza